oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV neera webale kubeera mpozi ng'osubscribinga, webale kubeera mpozi ng'ate otulaba bulungi nnyo. sharinga Gravity omuntu jju olw'okuba nti takyakuba muziki asazeewo asambe mupiira. Ndowooza eby'omupiira bye bijja okubeera nga bye bitambulira ddala obulungi. Ku talenti y'okuyimba ayongeddeko talenti y'okubeera mpozi ng'ate asamba omupiira. Gyagusambira nawa tujja kubeera nga tumanyayo. Kansookeeko ka video kano. Oyo ye Gravity omuntu jju awo yabadde ali mu training, naye akyakola training eyiye nga omuntu, naye nga you never know very soon yandyeyunga ku ttiimu yonna ey'amaanyi. Wano abadde ayagala kusampolinga kakulage nti nsobola, I can. Tubadde mu COVID-19 wano, abantu bangi nnyo babadde bakyusa emirimu, abayimbi abadde innovative nga bakyusa emirimu. Tulina mukwano gwaffe kuli Sevenizi kuveeri nga yakyayimba nga ne lockdown tennatuuka, nga yakugamba ali manyaanya. Kati lockdown we yajjira teyamuluma, teyamusumbuwa nnyo, nti yaddanga mu nnyaanya ze n'alima n'atunda n'asobola okwebeezaawo. Endongo wonna weeberedde nga kuba kati abantu kale bazzeemu okubeera nga bayimba, naye nga bayimba ku mikolokolo scientifically gye bayimbako okusinga. Naye wali eri otubeeredde nga tuli mu dry nga ye atunda ennyaanya ze era ne bamukazaako Sevenizi ow'ennyaanya. David Lutalo oyo naye yalinnye ekyalo n'akyeyokya n'agenda mu Luweero n'asiisirayo egyo emyezi nga bwe mwagiraba gyatambula emyezi 3 egyo egyasooka, n'asiisira n'alima emisiri gye ne gibalira ddala emmere gy'abadde atundako okusobola okubeera mpozi ng'ate asurvivinga mpaka we batadde emikolo n'embaga, n'abeera kati ng'addamu okuyimba ku mikolo n'embaga mpola mpola ng'endongo paka lwe n'abeera ng'ate ekola ki eddiramu okubeera mpozi ng'ate eteebwa. Gravity omuntu jjuno si yasoose okubeera ng'asamba omupiira. Tulina Honorable Geoffrey Lutaaya, musambi wa mupiira awedde emirimu era muwagizi wa Express oba Villa. Ekimu ku byo ye ttiimu gy'awagira. Naye nga musambi wa mupiira, mutabani we Pius musambi wa mupiira era yali aliko mu academy emu ey'Akayemba. Geoffrey Solo yalina academy emu gye yali agira nga atendeka bwana buto obwo omupiira, era bw'atyo Pius bamusindikayo n'abeera nga mpozi akola ki ayiga okusamba omupiira. Naye nga taata we Geoffrey Lutaaya musambi wa mupiira. Tulina Jamal musajja musambi wa mupiira, oyo yabadde agukyangira mu Villa. Up to now omuziki bwe gwalinga ogusebengerera ye yali abitambuza bibiri. Omuziki bwe gwagira n'asala wasamba omupiira ddala. Okuyimba takyakuba bulungi nnongo, ennongo takyagikuba bulungi nnyo. Tulina omukulu Mathias Walukagga, meya omulondo wa Kyengera. Oyo naye tasambye mupiira meya no, musambi wa mupiira awedde emirimu era agenda wali ku Villa Park n'akola training ye bulungi nnyo. Era omulesa ekirala oyo asobola n'okulekawo okukuba endongo n'agenda n'asamba omupiira. So kati Gravity omuntu jju naye avuddeyo n'atulagako nti omupiira nange nkola ki ngusobola. Tulina mwana mulenzi Eddie Kenzo ex-wa Namakula. Oyo naye takyanze mupiira meya no. Omupiira akatono ke yasomako yakasomera ku mupiira, talenti ye ya mupiira ng'agusambira ku lubiri SS eyo. Omanyi waliwo amasomero agamu nga bafuna omwana ali talented ne bakola ki ne bamuwa basari n'abeera ng'asoma ne baba talina magezi as long as baba mu retaininze ne bwasigalamu mu kiraasi emirundi emeka. Amasomero mugalabe nga Gakitende galina abaana basomera ku basari ate nga basasula no basasula ninga ali ku basari mwana asoma. As long as asobola okusambira omupiira essomero ne liwangula.
kati naga amasomero nago bwe gali. Kati ne Edi Kenzo yali ku Lubiri SS yali asoma ne mwana mulenzi amita Kapalaga. Kapalago yali akola ku Radio Simba kati yadduka yagenda mu America gyali era naye yali musajja nga alinamu omupiira mu bigere bye nga alinamu omupiira nga guwerera ddala. So oyo naye bwe basomanga eyo era naye gye yamulabira. Street ono yava ku street ne basinkana n'oli ava mu maka ne bakwasaganya talent nga basamba mupiira era bw'atyo Edi Kenzo mu biseera bye by'eddembe. Emakindi yo balina akasaye ke bayita baba kaitaka Emirates gye bagenda ne bakolako training asambira ddala bulungi omupiira era Brian White yabawaako ku mijoozi n'obuyambi obumu. Yabawaako ku mijoozi n'obuyambi obumu ne basobola okubeera nga tempozi bakola ki beeyimirizawo ttiimu yaabwe. So awo tuyimiridde abayimbi abakyala sinnamanyayo bannabyamizannyo bali awo bakuukutivu nga boogamba mu bagundi abaka omupiira oba gundi akola bw'ati. Kirabika abakyala bano bo tebettanira nnyo byamizannyo bino. Bo bw'ayimba ayagala ayimbe buyimbi tayagala kubeera nga yeenyigira mu birala by'ataasobole. Ekituufu kiri ndi siwulirangayo ngaani mpozi Chance Nalubega eyali mukubi wa tteke wa kungufu naye ndowooza ne kungufu byamizannyo wamma. Yes oyo yali mukubi wa tteke akyazirimu nno azikyanga wa chu wahi nazikyanga kyanga okakana nga akulinnye mu kifuba woyina okwenunula wekka. Kale n'olw'ensonga eyo abakyala tujja basaba abayimbi mubeere nga mwinako ebyemizannyo tulisi bye mwenyigiramu ne bw'ovaayo n'otandika kubeera ng'olina abaana b'osponsoring abakola netball abakola volleyball n'emizannyo zannyo emirala ndowooza kikuyamba okubeera ng'oli fit vocally okubeera ng'oli fit mu ddoboozi n'okubeera ng'oli fit mu mubiri ng'osobola okukuba ennyimba abiri nga toweekedde oba okitegeera nga toweekedde. So kakati ye embeera gye tulimu omukulu Gravity ajoyiniza omupiira tumwaniriza mu kisaawe ky'ebyemizannyo. Mubeere bulungi mweraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV.